Okweyongera kw'abantu mu ggwanga kikimu ku bintu ebiviiriddeko omugotteko okweyongera nga kino ebiseera ebisinga kizingamya enkulaakulana y'ekitundu ng'obwavu bwe buviirako embeera eno. Ebbeeyi y'ebizimbisibwa nayo ekola ky'amaanyi okulemesa abantu okuzimba amayumba ag'omugaso ng'ebyembi amayumba gano bwe gazimbibwa ne gateekebwamu abapangisa oluusi gabeera ga bbeeyi ya waggulu nnyo kiremesa abantu naddala aba wansi okugeeyunira. Kati nno embeera eno gavumenti eringa eginogedde eddagala nga bannayuganda abatali bamu baakutandika okusula ng'abaloodi olw'akaweefube gavumenti gwegenda okuteekawo ng'esobozesa bamusigansimbi okwewola ensimbi mu bbanka ku magoba amatono ddala. Abantu abangi aba investinga mu real estates esente bazijja mu commercial banks ate interest rates zikyaliko waggulu. Waliwo entegeka tukola okulaba tufuna ssente tusobola teeka mu banka awo tukendeeze interest rate eya mortgages. Mu birala ebinokoddwayo ebireetera amayumba okubeera ku buseere by'ebitundu okubulwamu amazzi amayonjo wamu n'amasannyalaze nga kyetaagisa musigansimbi okubiteekawo ate ekyongera okulinnyisa ebisale by'obupangisa. Ensonga eyo bali omu nsi asuubiza nga gavumenti bw'egenda okutandika okugikolako. Tuyingirira mu gavumenti okukola enguudo na koolaasi, okuyingiza amasannyalaze mu bizimbe bino n'amazzi, kubanga eryo omuntu oli azimba nyumba mwaba ayekolera luguudo asika amasannyalaze ebyo bireetera nga 30-50% bbeeyi y'ennyumba mu gavumenti kyakuba ebikola kyakukendeeza omuwendo gw'amayumba Kampala ne Uganda. Poliisi bali omu nsi nga minisita amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga yabikudde ekyama kino bw'abadde atemma evvuunike Najjeera kampuni ya Buildnet wegenda okuzimba ennyumba ez'omulembe nga zigenda kupangisibwa. Ibrahim Semaganda nga nnannyini kampuni ya Buildnet asabye gavumenti okukendeeza ku musolo gw'ebizimbisibwa ebiva ebweru w'eggwanga okusobozesa amayumba agapangisibwa okuba nga gasobolwa abantu bonna. Tusaba singa emisolo egyo gavumenti egikendeeza kitegeeza nti ebintu byezimbisibwa ebbeeyi yabyo ejja kuba ekendedde. Ekyo nno nga kijja kukendeeza ebbeeyi y'okuzimba apartment oba ennyumba zonna zetuzimba, nekitegeeza nti omuntu munnayuganda ajja kubasobola okufuna ennyumba zaffe tetuzimba ku bbeeyi eya wansi ddala okusingako ddala. Ate ye mmeeya wa Kira municipality omusangibwa ekyalo Najjeera ewagenda okuzimbibwa ennyumba zino ez'omulembe ategeeza nga bwakyalina ekizibu ky'enguudo embi ng'ate ensimbi zibaweebwa ntono nnyo okutuusa obuweereza eri abantu bakulembera. And as local leaders, we would want to do a lot of interventions, but our budget is quite limited. If you look on this road, by the time I think it was constructed, there were only a few vehicles that were using it. Project eno egenda kumalawo obumi bw'ensimbi za Uganda obusoba mu 12. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukulumu.